Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita nga tugwiriddwako ekyekango oluvannyuma lw'okubeera nti twalumbibwa ekisodde. Bw'atwefukira akabanga naye oluvannyuma ennyo naaka ng'amaze okusonda n'ag'omu buto, yakikuba ekiti mu mugongo n'ekiti ne kikutukamu wabiri, bwe kityo ne kyota omusubi nga kirabye tekibisobole. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e13 tugwa mu gguudo gaggadde. Awo nga mukalabiriza bazaana nga n'oluweewoweewo olufuuweeta ne tulyoka tugguka ku gguudo eryatumala enviiri ku mutwe. Egguudo liri lyali ggazi nnyo, mpozzi emikono nga kyasa kiramba era nga ttereevu nnyo, kale nga gye liva ne gye liraga toyinza kumanyaayo. Lyali lyaliirirwa amayinja amawoole obulungi ennyo era nga bw'olinnyako nga teweegenderezza bakuwulira ku ddimwa. Ebbali n'ebbali yali esibiddwayo amayinja amatukuvu ng'omuzira era nga baagawoola okufaanana ng'emitwe gy'abantu. Naffe twalaba tetusobole kweramba luguudo olwo matumbi ga budde nga tulaba walungi ebbali nga tweganzika awo. Naye obudde bwali bukya ne tulengera emmunyeenye baabalungi ng'etutunukira ddala wakati w'oluguudo luno ku bukiika obwa ddyo. Era olwagiraba tetwaddayo kwebaka wabula twagwa bugwi mu gguudo era ne tutandika okulamaga. Naye nga wansi wa nnyogogo okukamala. Enjuba okugenda okuvaayo nga tutambudde kumpi emitala ena mirambirira. Akasana bwe kaayongera okubaaluuka ennyo, ennyonta n'etandika okutuluma okugenda okulega ku mazzi gali agaali gafaanana ng'omusaayi nga gawunya ekivundu ekiyitirivu. Wano ebigambo ne bitusobera. Oluguudo olwo lwali lutandise okwokya okukamala era obudde bwe bwatuuka mu ttuntu nga wansi tewakyabembekeka kigere. Ekyokukola kyatusobera bwe twateebeza okudda ebbali ng'ate erudda n'erudda waliyo enkonko empanvu ennyo era ng'okutunulayo olaba magombe. Naye nno munnange obudde bwali butandika buti okuwungeera ne tulyoka tutuuka mu kigo kya Walumbe Ettanda naye nga ffenna tulinga obusirabo. Newankubadde nga tewali yali atubuulidde nti awantu awo we twatuuka we wa Walumbe wo waali kibulaabuuza. Ekigo kyali gaggadde era nga kikwata ebule n'ebweya. Mwalimu amayumba amanene ennyo era amawanvu era nga gaayooyootebwa bulungi nnyo. Olunaku olwo lwennyini lwe twatuukirako ddala ewa Walumbe tetwasobola kwetegereza bulungi bintu byonna kubanga mu kiseera ekyo obudde bwali bwewerekedde. Kyazira kutuuka ku wankaaki wa kigo ng'abajaasi ba Walumbe baatulabye dda nga ndabi, okutemya n'okuzibula nga baatwetiise dda yogayoga mu nnyumba munda. Tetwetegereza na bulungi gye baagendanga batuyisa wabula okwejjuukiriza nga baatutuusiza dda mu kasenge akaali kajjudde obuwanga n'amagumba aga buli ngeri bye twalowooza nti byali by'abantu. Mu kasenge mwalimu ettaala gye baawunda obulungi ennyo mu magumba era ng'eyaka kimpowoozi. Abajaasi bwe baatuleeta beekasukira omwo nga batuggaliramu nga beddirayo ku gyabwe. Luno twamanyira ddala ng'obwaffe bwe bwali bukomye. Kubanga kyali kyankukunala nti amagumba n'obuwanga ebyo bye twasanga mu kasenge ako byali biruddemu nnyo era nga kirabika ng'abantu baayitayo baliirirwe. Omwo twamaliramu ddala akabanga. Ekiseera kyatuuka ne kyakwogera n'abulira ddala ne tusigala buli omu kugasimba munne. Anti ng'enjala n'enkalamata bigenda okututta. Mu kiseera ekyo nga tewali ayinza n'okusitula mukono yadde okugulu, embuto zonna nga zituli ku migongo era nga n'okusika omukka luba lutalo. Naye n'ebbanga liba liyiseewo mpozzi lya lunaku nga 1.5 oba 2 nagenda okuwulira nga bakekeetanya oluggi. Nagenda okulaba ng'erijji lyeggula ng'agasajja 2 agatafaananika geevumba ekisenge mwe twali ng'ate batandika kutuwalaawala buto. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire awo essuula yaffe wekoma. Tujja kweyongerayo n'essuula yaffe
eggalawo akatabo kano tumanye wa gye byaggweera. Akuume atakomera mpeera.